Byakongeza kunaku lwaliro bali kwanga komide ku mukotu gwa Apex TV Eugene so kwanga otambula naffe okuva ina gye tuva nije tutambula tujja n'ebintu bingi tubamu n'abayimbi ba comedians ba fashionista era akongeza kunaku lwenganga nti nze n'omu kubakozesa omutwe wa fashionista abamanyi nnyo tabu omukulu nagenda batu yanjulira atugambe n'amanya ge nebyasinga otegeera ku luno ngenda kutegeera enjawulo eri ku fashionista ne fashion designer akongeza kunaku olwaliro omukulu tukwaniza ku Apex TV nsemye nnyo abawuliriza n'abandaba amanya gaffe amanya bamita Nocos Z tuze tutunulira ba fashionistas abanjawulo abamu kikyo gamba choina ekyenjawulo kwaba abasigadde abalala ekyenjawulo era kyenina mu fashion zino zetukola nze nzigira mu kiti kino ekya fashion designer abantu abamanyi abangi bagamba kale ng'okubeera fashionista kyosanga kyokuba si bwe kiri ffe tuzaalibwa tukuba fashion zino era tukolesa mashini zino kyekyenjawulo kyenina buli kyenkuba kiva mu mashini zino era fashion ennungi nze ngamba eva mu mashini zino tuwa enjawulo okubeera fashion designer ne wamu ne fashion stylist byawukanirawa ekyenjawulo ekiri ku fashion designer ne fashion stylist fashion designer ojja nompa odayo nenkupima nenkufulumiza ekintu ekirungi wano era fashion stylist ekyenjawulo kye baba nakyo ontuma kyoyagala nga jean nga sweater pant nga bwogiraba nenjikunoonyeza nenjikuwa kati ekyenjawulo kyemba nakyo nze nkuwa ekintu ekiri own made kyemba nekoledde n'engalo zange gwe kyoba weekoledde nakino gwe kyekoledde kyenyini zakyekolera oliwa tabu okwongera ku ekyo tulabye abantu bangi nnyo nakyalaka wa Ebrands nezijjako ne Ebran enjogerako ne Sulait Baros kiki kyogamba nti omuntu atunda ow'edduuka eyandiguzeyo olugoye tugeze nti wageze n'ogulayo olugoye oli n'alusabula n'ogamba naye alwambadde naye ayina wabuzeebuzeemu katono kati gwe nga gwe atunga ekyalaani kikyoba olaba ekiba kibuze mu lugoye olwo ekiba kibuzeemu olaazi n'engoye zetugula oba toli shuwa sayizi yeyiyo tobeera shuwa naye wano mba ngenda kuwa ekintu nga nkupimye nga nkoledde ku measurements ezizo kyekyenjawulo ekibawo ate ekintu kyemba nfulumiza kiba kya wano togenda kisanga eri n'eri kiba kijja nga gwe omuntu olina birooto ki ebirooto byenina tuweemu kale ku birooto tutaana ekirooto njakulinnya ennyonyi nze omwaka ogujja kyekirooto kyange gwolina kirooto ki ekirooto kyennyina kwe kuwulira nosanga kati nga nina edduuka yange y'amaanyi era suni ngenda kuba njiggulawo mu butongole ngenda kuba nyina edduuka yange y'amaanyi workshop nnungi outfit ennungi nga mweziri kyekyenjawulo kyenina ate nga mu budde obutali bwawala nnyo wano mu maaso 2020 ngenda kuba nfulumyawo ekintu nga kyanjawulo nnyo era ekirooto kyange kyenina kwe kubeera fashionista ow'amaanyi fashion designer ow'amaanyi tolinamu ku kirooto kitendeka ba youth oba abaana bato kubanga nabasobola okuyiga nakyokola kati ekyo kyensingayo okubeera nakyo kubanga kati eno mashini toyinza gyemalira wekka olina okuyigirizaako ba youth abalala abaana abato nabo bayige tufulumye ebintu tubeere b'amaanyi tunyume niko olina omukyala olina abaana twandivudde naye nga nkyali muvubu okyali muvuka kawundo kakubya eddirisa kati ate yaze ennungi ezo ate ze nnungi oba gyokoze nga nogaa nti ate yange ennungi oba kinasenemeka ate ennungi nga nagikoze kati nga bwolaba zino lomani ate yaze tuba tugikola emitwalo 218 emitwalo 218 kitegeeza nigo obuyambaza olina okuba nga olina kasente gwogitunza olina okuba nga owera ate nga omanyi ogenda kutwala kintu kirungi oba ogenda kutwala kintu kirungi nnyo owaayi era mmanyi tokola ekereni gyotambulira eyo tuweeyo abantu nga basatu oba nga bana bogamba nti bano nange mbeegomba njagala mbeere nga bo basatu oba nga bana era omusajja gwe bayita biniganta ndowooza omumanyi nnyo oyo omusajja bamumanyi nga artist omuyimbi naye nze simumanyi nga oyo mumanyi nga designer oyo omusajja amwegomba musajja w'amaanyi nnyo owokubiri omusajja owokubiri
nandyagadde embeere nga bayebrayani zaawe era nange mbegomba sigamba sibamanyi bamaanyi mbegomba bamaanyi era tulina okukikola n'amaanyi tubeere nga bo. Musajja mumuwulidde buli kintu kibako n'omuntu gwokyegombako katubaze gyakubeera ngaani eze gyakuba nga David Lutalo bannange towakana ebintu bino ate azino nga tonazikola engoye mwozigula ogenda okuzimba ekintu nga kifaanagana kuba ekiti tekikuwa buzibu kufuna engoye ate azeezo materials ezo zasooka okuleetamu obuzibu nga muno mu mbala teziriimu naye tugenda Kampala ne tusopika kati ng'olaba nga luno olugoye eno American 13 ono olukoleddemu nga walikoleddemu omusajja nga gwe suuti nogenda ku mukolo ndi omwana akusinga nagamba omusajja yayambadde bulungi yayambadde era koti ya luno olugoyi tuba tugitunda mitwalo nga 35-40 waliwo nga luno olunyuma nga wakozeemu akantu nga kalungi nga ka west coat n'akapale kaako nga kalinga kale amasuuti nga bwogalaba naye nga siringa luno kano bakayita batya kano kokutekano neno bagiyita Timbaland etali ngatto si ngatto ka Timbaland bw'ojambalako ne Timbaland oyinza kunyuma oba togenda nyuma bulungi kusinziira ku Timbaland gye mmanyi y'engatto ndowooza niko tujaba tukwerekereza naye nga enjawulo abali emugitegedde okwawukanako nekyeri kyemwalimu tugamba olinayo ku bayimbi ab'oyambaza oba tumenyemenyeremu otugambe ne platforms za media oziyimiridde otugambe newosangibwa oba nenamba esimu onoogituwa nga bagikubako ba bizinensi sibya kati ekyenjawulo kyemmanyi abayimbi b'enyambaza abangi mu Western era ngenda kusooka n'omwami Regi mwambazaako awo ngendako ku Maxima Nation era mwambazaako waliwo n'abayimba abalala abangi nnyo b'enyambaza era n'omusajja nga gwe njagala no ndabye wenyumye nkubye akantu blaza sirotango kyekyo lunaku nga nange nkuba ziri eza kabuladde esimu ne ku platforms za media platforms zange zonna bwogenda ku media yonna social media oba onfuna nkolesa Nocos Z era nga wayagadde outfit ezakabyo ncheckinga kwawo nononyerezaako buli kimu ekirungi gyekiri ku namba y'essimu eri 075-018-0707 nasobola okuba nga ofuna emaali eyakabi tubadde ne Nocos akongeza konako ku Apex TV obole kubanga komedde ku mukoto tufolenge ku YouTube yaffe YouTube channel yaffe Apex TV ujoso kubanga otunulira ebigenda maaso ebifa mu ggwanga gwanasode kubanga tweyungako tugenda kuba tuddamu maasawo ne channel kiwalaki De La Diva okubanga atwongera ate mu entertainment endala tugenda kubeera eyo maaso n'ebinyuma bingi nnyo tovaawo